aba Gospel Light Crusade Choir bajaguza okweza emyaka 18 nga bayimba ennyimba ezitendeza Katonda ku mukolo gubadde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala. Omukolo guno omulabirizi w'Namirembe Moses Banja abaddeyo omugenyi omukulu akiikiriddwa omulabirizi awumula Wilberforce Kyolwalira era nga batongoza n'oluyimba lwabwe olupya lwe batuumye si bya kusaaga ku mulamwa ogw'okusona ensimbi ez'okugula mmotoka ya kwaya. Bano era bayimbira ennyimba zaabwe ez'enjawulo n'okuzannya emizannyo ku miramu egy'enjawulo. Mu kwogera kwe Luwalira asabye abantu abayitibwa mu buweereza okwewala okubisaagiramu. Bw'obanga olokoka lokokera ddala era tambula ng'omulokole nga bwe tugamba beera omulokole emisana naki n'ekiro. Agamba ensi ensangi zino erimu ebisoomooza bingi omuli eddogo obutaagaliza n'ebirala kuba abantu baweddemu essuubi n'asaba abayimbi b'ekkanisa okulabira ku kwaya Gospel Light Crusade. Tulwana n'ebibi n'ensi naki mulabye muzannyo wano kulinga gati gana amaka makristaayo naye ng'oli byaleeta byayagala okubayingizaamu kale tokyalina olutalo olwo teweeyibaala. Deputy Speaker mu kivulo kino Bishop Luwalira akwasiza aba Gospel Light Crusade Choir ensimbi obukadde 5 ezibaweereddwa amyuka Speaker Thomas Tayibwa n'ensimbi akadde kamu okuva ew'omulabirizi Banja era n'akwasa n'omubuulizi w'ekyammamba mu biru Ivan Pikipiki eyamuguliddwa aba Gospel Light Crusade Choir. Tujja kukwasa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Jerusalem Salem mubaka bwatise Brigadier Godfrey Mwanguzi asuubiza aba Gospel Light Crusade Choir obukadde 10 okubayambako okugula emmotoka. Yagenda kubawa obukadde 10 kati omuwanika okutuuka ku Lwokusatu antegeeza oba ssente zaatuuse ku akawunti. Omubuulizi mu biru gwe bagulidde pikipiki asimye kwaya eno naye yamukwongera okubunyisa enjiri. Neebaza Katonda kubanga bagimpadde era mbasuubiza nti ngenda kukola omulimu ntandika butandisi. Abantu ab'enjawulo bawaddeyo ensimbi okudduukirira omulimu ogw'okusonda obukadde 14 ezeetaagisa okugulira kwaya n'emmotoka. Nze ku bwamuwanguzi bwange ne Nalongo emitwalo 5 keya. Mu ngeri y'enjawulo ssentebe wa Gospel Light Crusade Choir Ronald Senabulya asimye kampuni ya Vision Group olw'okuvujjirira ekivulu kyabwe n'abantu abawadde ensimbi. Tuli basiimu tetwemulugunya muyimiriddewo ku lwaffe Mukama Katonda y'anaabazizaawo wonna we mujje. James Magala yakusakidde gwino ku Lwabukede TV.